Gayo obadde omwagala nnyo Yeah. Sorry. Anti wabubyo kati Mase. Adam, who do you take me for? When I promised that I'd come to Uganda and be with you. Mase. You stupid man. Mase. You man who is a son of Satan. Mase. You are the scum of the earth. How dare you say that I was ugly? Yet you told me very well that I was beautiful and I came to you and you said it is okay. Yes, I look the way I look, but you loved my money. You said to go, are you stupid? Are you mad? Adam, you are a thief. You are a thief. You are a thief. Matter of fact, you are a partner to the devil himself, to Lucifer himself. You mad. Kasejju yatuuse bulungi. Yes, sir. Ng'ogezaako okunnyonnyola ng'ogamba nti olina boyfriend. Yes, sir. Boyfriend yakubbye. It is the truth. That's the very truth of the matter. Kati njagala byowaŋŋambye. Yes, sir. N'abantu babitegeere. Yes, sir. Kiki oli waawa? Kadima, I've been staying in Leicester in the UK. Okay. I got a man, and this man loved me so much, and I love him. Njagala twogere Mase. Yeah. Njagala oteekemu twogere mu Luganda. Nkwegayiridde. Okay. Agayo gayo abadde akwagala. Bambi nankwana we yankwanye nange ne mwagala. But after some time, I came back. I've just come back from Uganda like 1 week ago. Okay. And guess what? I have heard he has another woman whom he has been spending my money on. My own money that I use, that I worked for, a lot of hard work and sweat. And he's using it on another woman. Do you believe that? Okay, nsaba kubuuzaamu Mase. Yes. Gayo ono. Yes, sir. Wamukwana yakwana ali wano. Yes. N'akwagala. Yes. Mwali mwerabyeko physically. Yes, we had. Mwali mwerabyeko. Because yes, I did. But I used to come back and forth and come to Uganda and go back. Noddayo. Yes. Kati obuzibu buvaawa? Kati omusajja anzibye. He has stolen my money. Because I'm asking him, hey, what's going on? What's happening? Chigenda maaso. Investments twataddemu sente ziriwa. He's not even minding about me. Not minding about my feelings. Not minding about me in the bedroom. Can you believe this man? How dare he use my money? First and foremost, on a woman whom so kukakkana toyomba nnyo. Nedda kinyiizizza Kadima. Kyakunyiizizza. Yeah? Okay, kakati gayi bamuyitaani? Adam. He's called Adam. Yeah, Adam. Yene namba giwampeereza? Yes, that is his number. Kati oyagala tumugambe tutya? I want to know the truth. Let him tell me the truth. He loves me or not. Whether he has, because I know that he has stolen my money. That is being a thief. Yes. Sente ziringa mmeka ziyatutte? Oh my word. If I'm to calculate, think about a very huge amount. Because we worked on very many projects. Kati gwe wamukubira amasimu agamba atya? Kati takwata simu zange anteka ku, I think he has blocked me on WhatsApp, simulabako, everywhere. He's not answering my phone calls. That is being a thief. That's a peasant. That's being a son of Satan. That is what Satan. That's exactly. And a person who is the anus of a tiger. Kakati umanchi obokola Mase atumukubire tovaako. Kale sir. Tulabe nga tusobola okumufuna. Kale. Oyagala sente zo oyagala love. I just want my things. I want my money back. Interested in me angambirewo muno sikwagala nze move on. Waliwo ayagala okubuuza yakabuuzo wano. Kabuguza mubuuzi. Madam, she's putting you over way of tiger. That is the tiger's anus. That is how they act. Kale mama. Kali wamma katumukubire. Gayo obadde omwagala nnyo Yeah. Sorry. Hello. Adam. Wanjisebo. Jebaleko. Wanjisebo na jebaleko. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Okay, Adam kakati bampita Kadima. Kadima. Nkubidde ku beat wano ku radio. Ku beat. Nkonyambe nkyasebo.
waliwo mulaba mwita Masse Masse yatugambye nti abadde bweru Masse omumanyi omumanyi omuyita otya n'ebibuuzo bingi anti njagala kumanya nkugambe kye bantumye kisinziira abiye badde akutuma kugamba ki okay kakati ekiriwo Masse akuba amasimu go tokwata lwaki anjagaza ki nfa tugambe oli boyfriend we oli boyfriend wa kuba amasimu tokwata kunoonya sente ze zaagala aluge nti sente ze wazigamba olinga eyamubba weebuzaabuza oddeeri nazibba agambe namubba agaye nti weebuzaabuza ogambye gwe mwami ani nze kadima ssebo Masse omumanyi bulungi yankubidde essimu ng'ayagala njogereko naawe tutereeze ensonga kuba yakwagala waliyo omukwano oguyita mu online gutya tagaiwe twasinkana taŋŋambye nti oli muntu we ndogaire ku ntono Facebook ndaba omuwala njira ku Facebook nga muweereza bakayita batya inbox ng'omuwala aŋŋamba nga tampeereza bifaananyi bye nga tweyagala online ansuubiza okujja e Kampala olwo nange ntandise omukuba ebizibu byange anteekamu kasente tandise n'okunyirira naye nga mugamba naye gwe bulumpeereza ebifaananyi obanga ali mu saaluuni naye kaapu biki Masse nga kankuweereza bwali bwakiro nga nkuba video call omanyi kye nalaba kirukulaika baati naye nze ntwala akawondo nadduka musajja wangisebo ogambye weyakuweereza ebifaananyi ebibyo byennyini ebibye nakuba nasooka nampeereza nga sirabunamukubira video call ku imo mama nawe mugaba kuweerezeeko banaawe oyagala nga kiki naawe mutwale musajja njagala ebintu tubijjemu olwali kakati gwoba wakiraba nti ogambye nti nno nawe mugamba akuweerezeeko anti nze saagala bifa gwe ekyamukuggyako agambye nti mwesanga nako yajjanga ne mweraba ina gye mutwala nze nafunira mbaata mu kutiya nali noonyanko kuba nteeramu mbaata kakati sebo wangisebo sente z'omwana ono zobba lwaki we wamulaba nti tojja mwagala oba tojja kola lwaki wagenda maaso n'okufuna sente ze lwaki okozesa ekigambo kubba waliyo nga nzibba anti okay okutwala sente ze yampo ayagala anti buba bubbi obwo kati Masse Adam, who do you take me for when I promised that I'd come to Uganda and be with you? Masse? You stupid man. Masse? You man who is a son of Satan. Masse? You are the scum of the earth. How dare you say that I was ugly? Yet you told me very well that I was beautiful and I came to you and you said it is okay. Yes, I look the way I look, but you loved my money. You said to go, are you stupid? Are you mad? Adam, you are a thief. You are a thief. You are a thief. Matter of fact, you are a partner to the devil himself, to Lucifer himself. You man. May lightning find you and strike you dead. Matter of fact, if you have no idea who I am. And if I meet with you, oh God help me and handle me well. You don't have any idea whu I am. I hope your dick falls off and it will die. You cannot on women or kunguma. Okay. You look like a bat. Gwe musajja. Nawe mutwale beera naye. Ali mubbi oyo musajja. Era ngenda muteeka ku social media everywhere njagala bantu bamulabe that is the man who is stupid. Very stupid and he's a very in his mind he's like 4 and WhatsApp aweereza messages ndabe akyamuteesaawo amayanja ne anko banange mwebale tuweereza Hajja Sophie yayimba n'agamba nti abakazi ekibawonyawonya butayiga muyige bannange ekibawonyawonya butayiga bye byange ngenze webale nnyo munafu ddala bw'atyo bwatunyonnyodde asanteni sana Anet Aliuke ayagambye atya mukwano gwange wanji Mukulu kadima mwebale kutuweereza eyo Masse ayagala na miggo n'otambulako n'otabera mukatoola omusajja babba batya kale kadima singa bazikuweeredde n'ozeerira kuba otuweereza bulungi uwere bulungi timbagala nnyo ate wambamba kale webale nnyo munafaani tebandizitwadde wano nga ttiimu ne tuba nga tuzeerira mpola ne twagalizza nnyo akawungeezi kavako olunaku olwaleero kale kadabwano mukwano gwange agamba atya Christine Senyanga ali mu ggwanga lya Canada osibye otya mwami kadima mugyebaleko ndagira okukola nabo
oyo mukyalo oluzungu lwaleeta banaye bwe tubeera eno tuleme kwefuula kirala nnyo bannange wadde omusajja oba yamubba naye abawuliriza nabo kwegamba balina okumujaajinga oyo omukyala alimba bwe tubeera eno oluzungu tulukomye twefuula kirala nnyo bwe tukomawo eka nedda kyeyava omusajja amubba n'omubba nedda nsonyiwa mwami Kadima nsonyiwa naye omukyala engeri gye yeeyisaamu yeeyisa nti wawaggulu nnyo engeri gy'ayogeramu bannange akunnyonnyola n'oluzungu lwe akuleetedde ebizibu bye naye oluzungu kisufu naffe tweddemu bwe tudde eno naffe olulimi lwaffe tuluseemu ekitiibwa alimba kale webale nyo navuye Christine Senyanga ali mu ggwanga lya Canada agamba tukendezeeko ku luzungu ebiseera ebisinga waliwo lutagasiza nga luganye nga kisuse kale kabogoza dibula etugamba etya